Mukama yebazibwe mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuwuliriza. Mukulike eyo ddala mu masinzizo, mukulike eyo mu kisiibo kya Desemba. Mukulike eyo ekisiibo officially tukimaliriza olwaleero lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 14 omwaka 2025 omwezi gwa Desemba. Tewakyaddamu kubaawo 14 Desemba 2025 okujjako eyaleero. Buli lunaku lwe tuyingiramu lukwate bulungi mu buli kintu kyonna kubanga baluyita Bye-bye 2025. Buli nnaku z'omwezi ze tuyingiramu zikwate bulungi kubanga ziyitibwa Bye-bye 2025. Bakulisaayo abavudde ku Kanani, abatuuse waka, abakyali mu makubo, abatambula mpola mpola. Mwebale kwekuumira ku salt ne mugifuna ku buleediyo bwammwe obutonotono, ne mugifuna ku masimu gammwe, ne mugifuna ku leediyo ez'omu mmotoka, ne mugifuna kwegamba omuntu afubanga bw'asobola afune salt. Tuli mu makkati ga mwezi, mbajjukiza neera nja kubajjukiza nti nga 3 Desemba amakubo gonna gaakubanga gayiwa ku Canaan Land mu Vision Night, ekiro ekyokwolesebwa, kiro kyakuteeka kwolesebwa maaso ga mutonzi waffe. Omuntu yenna bw'akugamba nti mutonzi waffe yasalawo, naawe oteeka okubanga otadde ky'oyagala asalewo mu maaso ge. Tasalirawo ku mpewo. Okusalawo kubaako ebyokusalawo ebiri mu maaso. Ne bw'oba jjaaji tosobolaga nti ofulumiza ruling abatali keesi. Olw'ekyo wateekwa okubaawo keesi, omulamuzi n'alyoka afulumya ruling. Engero 16:9 lugamba nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye. Engero 16 olunyiriri olw'omwenda lwogera bulungi nti omutima gwo bwe guteesa ekkubo lyo. Mukama ye n'aluŋŋamya. The Lord directs the steps. N'olwekyo twebaza Katonda nti mugenda muwandiika vision book zammwe, bye munaakola 2026 mwongere okubirongoosa, tugenda okutuuka ku lunaku luli nga biwedde. Twebaza Katonda nti lwe lukuŋŋaana Kristo record lwe tumanyi mu nsi yonna nga lwe lukuŋŋaana oluyita abantu n'okwolesebwa kwabwe. Wateekwa okubawo ensonga z'olaga Mukama z'oyagala akuyambeko ezinaakubeeza omulamu mu 2026. N'olwekyo tubajjukiza nga 3 Desemba essaawa 24 tugenda kubeera mu kifo kimu wali ku Canaan Land for 24 hours. Tujja 2025 tuvaawo 2026. Tubasabira mufune transport abali okumpi n'abali ewala. Tubasabira mubeere balamu, Katonda abakuume within these festive seasons. Weekuume naawe, weekuume. Security etandika naawe, n'obukuumi butandika naawe, amagezi gatandika naawe, buli kimu kitandika naawe. Nga 3 Desemba Canaan Land abaweereza bonna beetegese, tubayita tusisinkane Yesu. Obanga okkiriza nti okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu kwaliwo era kwe tujaguza kwe tujjukira, manya nti mulamu. Ye yekka mu byafaayo eyafa n'azuukira, naye ng'ensonga emuleetedde okufa beffe abantu, n'atambula era n'alinnya nga buli muntu alaba. Bamalayika ne baga nti musamaaliridde ng'alinnya naye era mujja mulaba ng'akka. Tukolerere eggulu naye ate tukolerere n'okubeera obulungi. Ebyensi Katonda atugamba bwe tunaagondanga tunaalyanga ebirungi ebyensi. Olunyiriri Susan Makola yalukoonako ku Sunday wedde, Isaaya 1:19 in particular. If you are willing and obedient, you shall eat the good fruits of the land. Tukomyewo ne program The Way, wadde nga nsoose kubategeeza bya 31st kubanga bikulu. Wiiki ejja egenda kuba yakwata makungula ga kisiibo kino, era buli omu keera okole, nyiikira okole, jjayo obukodyo bwonna obukuleetera okuwangula kubanga
eno ye last chance ey'omwaka guno. Olwaleero ziri 14 ennaku 11 ezisigaddeyo okutuuka ku Lwabiri-mu-5 ennaku 10 actually. Olina okugyayo obukodyo bwonna. Kasitoma muyite Kingi, muyite ani, sala amagezi agasoboka by 24th obeere ng'okikutte, kubanga kuva ku 25, 26, 27 awo abantu baba bagenze mu kuwummulamu. Ennaku ez'okukola ez'akasameme ziri 10 maaso gaffe, era tubasabira zibeere za mukisa. Alozias Bugingo gegange, Salt Media gy'emikutu gy'oliko, program eyitibwa The Way. Ntuta akaseera naye kankwanirize kulwa bannange bonna abali eyo abeetegekedde Vision Night. Nkuwadde invitation ey'okuba omuntu omukulu w'ekitiibwa tateekwa kubula ku Vision Night. Siteeka kubulawo kubanga nange nina ebirooto, nina byensikiriza Mukama okunkolera. So njagala bimulaga, njagala kwogera naye, njagala okumwebaza kubanga ennyumba ya Mukama tosobola vaamu nga teweebaziza. Dawudi ye yagendanga mu maaso ga Mukama ne Thanksgiving. Nti buli kiseera church weeyituuka oteekera Thanksgiving. Nsobola n'okukwata nze Thanksgiving yange ku Vision Night ne ngiteeka mu tithe. Ngeze mu basa ya tithe but Thanksgiving. Naye waliwo n'okujja okumwebaza mu bigambo. Nti omwaka guno buli omu agamba gumunyize, gubadde mubi, gubaddemu ebizibu, naye still wadde ebizibu byonna bibaddewo nange ebirabye. Gubadde mubi nga tofudde. So obadde bw'okyali mulamu, omwaka Mukama agukoze. Guyinza okuba ofiiriddwamu bingi, ofiiriddwamu abantu bo, naye kasita oba ng'akulese ng'oli mulamu. Kuba yagenda n'etonya n'etwala ebintu by'abantu. Yes. Ebirala byajja mu kisenyi n'ewalala. Naye obulamu nga bukyaliwo, Katonda agenda kubaddizaawo. Era tulina kwogeranga nabbi Habakuuku bwe yayogera mu Habakuuku 3:19 yagamba nti Katonda ge maanyi ge, ebigere bye abifuula ng'eby'empeewo. So mu 2:26 njagala nkimusaba akinkolere. Empeewo ye ddiya. Kaddiya, yes. So Mukama asobola okukikolera, naye okumwebaza jangu twebaze Mukama, jangu tumwebaze byatukoleddeko, tumulage bye twagala akole, tumusabe. Ebimu ku bintu by'otalina kwerabira kussa mu vision book yo ye famire yo, bozadde n'abagenda okuvaamu, kubanga abamu tonnalekerawo okuzaala. Naye waliwo n'abagenda okuva mu baana bo, nti ye Katonda waffe ow'endagaano asobola okukola endagaano mulembe gwo, kasita akola naawe asobola ogitwala mu mirembe gyonna, n'akuwa omukisa ogwe tusaba ogwa Ibrahim, Isaka, Yakobo. It's generational. So abaana bo bateeke mu vision book yo, mukyala wo muteeke mu vision book yo, kubanga oyo yagenda ate okuzaalira legacy yo. Manyi waliwo ebya ssente naye legacy esinga be bano. Omukyala ono bw'olina omusabira ennyo nti ate tabeera poto stand mwayita okutta, Katonda kyakuwadde. Ate nawe omwami kyekimu, kubanga ndowooza Musumba tulina n'okusabirako bambi n'abasajja. Ennaku zino kibi nnyo ekigenda mu maaso mu nsi. In the name of feminism, abakyala babongedde obbapika yabalaga you can be without a man. Bo mu kifo ky'okusigala nga bali singo kale baleke effumbirwa, ate bafumbirwa ne batulugunya be balina. Okukakkananga omusajja emyaka gye yandiwumuliddemu kati ate alina olutalo olupya olugolokose nga baluyita mukazi. Bwe yeewasiza mu mirembe, bwe yeewasiza ng'ayagala, naye najja ng'ayagala, sitaani n'amubaka ng'ayita mu bantu. So ebyokusabira bingi, era nga bwe wayogera nti tulekerawo owandiika Vision Night lekerawo owandiika vision zaffe ku olwo olunaku lwennyini wa Vision Night, kubanga kati otuulawo n'olowooza bimeka nga ttendo ligenda mu maaso, okusinza kugenda mu maaso, okusaba kugenda mu maaso. So yeno yessaawa tandika owandiika ebirooto byo. Ate era mbagamba byewawandiika nga bya mwaka guno tosooka biteeka mu kitabo kya mwaka gujja. Yes. Omwaka guno Katonda akyasobola okukukolera. Olwaleero ziri 14 omwezi gwa Desemba mwaka 2025, naye nga kyenjala okutegeeza tubadde olwaleero ziri 14 mu maaso ga Katonda ennaku 6 zimala okutonda eggulu lyonna n'ensi. Kati gwe weetaaga biki ebyo ebikugambisa nti takyabikoze, nolwekyo okobiteeke mu vision book y'omwaka ogujja. Nga nawe omuntu omwaka ogujja nga gw'omwaka gujja nga totabuddeemu kintu kyonna ekiri mwaka guno. So ekinaaba kisigadde nga Mukama takikoze, kitegeeza time ye kigattemu after fast.
genda okyongerezeeko omanye nti onootiikinga bw'oba osobola okubeera ne vision book zo nga ozikuŋŋaanyawo ng'okebera nga bw'otiikinga Mukama asobola, he is able. Akyasobola okukola. Akoze tumwebaza. Amiina. Akoze kubanga omwaka oguwedde ekyetaago kyaffe ekyali kisingira ddala bulamu. Omwaka guno item Mukama yanuŋŋamizza revelation nga bw'ogyogera nti namba emu tuteekewo nkolagana yaffe naye. Enkolagana yaffe ne Katonda ebeere namba emu. Ensi eyongera okuva Katonda, ffe tulina okwongera okunyweza Katonda. So our relationship with God must be very strong than ever before. That's our number one. Obulamu bwaffe ye namba 2 ku luno. Vision book yo obulamu bwo eteekwa kuba namba 2. Obeere mulamu ne family yo babeere balamu. Mubeere balamu nga temulwala nga twali byakufa and so on and so forth concerning health mubeere balamu. Namba 3 Katonda abawe ku ssente. Namba 3 Katonda abawe ku ssente. Ssente zitegerekeka. Omulamwa gwaffe guli mu kitabo kya Isaaya essula 40 olunyiriri lwa 29. Awa amaanyi abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. So abantu betuwulira nti b'amaanyi famire erimu abantu ab'amaanyi nabo baali bazirika, baali banaffe, embeera yabakubanga. Katonda yabasaasira n'abawa amaanyi. Olunyiriri luno lwangu lwakutegeera bw'owaayo obudde. Ddala waliwo famire nga ekibazirisa omulwadde omu mwenna temusobola mujjanjaba. Omwana omwiddi guli abadde agenda okugireeta asooka mwenna temusobola mutuusa ku university. Kugamba obulamu nga buzibu. Ate waliwo gw'osanga nga byonna era yandibadde nabyo ebituusa n'omwana gy'ayagala, omwana gy'alina okubeera, naye ng'omwana kye kizibu, obunafu buli bwa mwana. Ng'omwana bwe butaba magezi tayagala kusoma, oba ng'ayagala okusoma bambi obwongo bwe tebusobola kukwata kimala, oba omwana bonna bagenze mu bintu birala ebitali na birooto by'abazadde n'ebintu byonna nga bw'onoogamba bali mu drugs, bali mu ki, nga obunafu bwa famire buli awo. Awo amaanyi abazirika. So omanyi okusindika omwana wo ku koosi nga togyagala naye nga tagyagala naye kubanga gye munaasobola. Katonda byonna 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 n'abibawa nga byonna byonna mutuna bwe muti byonna mubirina. Katugaako okubirika agamba nti awa abatalina buyinza abongerako amaanyi. Omanyi nti abantu bano ababba ettaka basooka kulaba kika. Ne balaba nga temulina maanyi, temulina buyinza, babuuza muli mwani. Famire z'aba DPC nga tebabba mu mataka. Famire mulimu basitula omuntu ogu, Katonda asitulayo omuntu omu mu famire. Buli agenda ojjiruma n'agamba onnantaba gy'azaalibwa. Eyo makula gy'azaalibwa. N'addayo emabega. Naye bakuba ttooki mu famire ne baga nti eyo tugenda kugibba ettaka tulitwala. Ne bajja ne bagamba vaako nga ne bajjajjaabo baaliko mu 1923. Mukanya kunnyonnyola abantu baffe bonna twabazeeka naga nibaziikulewo. Falawo obugagga bwonna n'ettaka lya Goshen ogiwa ba Yakobo yali lwa Yusufu. Ogwo ye yalina amaanyi. Naye Yusufu gwe yawa amaanyi. Yaliko omunafu. Yali munafu si yaliko. Yali muddu. So olunyiriri luno luli very sensitive. Lugamba nti awa amaanyi abazirika. He gives strength, power to the weak. He increases strength eri abo nga tabadde muntu. So tugenda kuleeta ebintu byaffe ebyokusabira si lwakubanga tulaba nga tulina resources naye lwakubanga tukakasa tulina Katonda. Era Katonda y'amanyi ate n'abalina ebibyo. Kyekyewuunyisa. Katulina kutunuulira ye. Bonna amaaso g'obadde otadde ku bantu gajjeeyo. Oyinza okuba gw'otaddeko amaaso ate si be balina ebibyo. Nga kubanga bw'abanga emitima gy'abakabaka giri mu ngalo ze. Kitegeeza alina obusobozi ogifuula ennyama ne bakkakkana wansi w'omukono gwa Mukama si lwagugwo kubanga you are nobody to them. So asobola okufuula ow'amaanyi ng'ayise mu bantu naye ate asobola okufuula ow'amaanyi nga yennyini yakwekwatidde. Of course, naye era bw'aba n'akufuula ow'amaanyi era ayita mu bantu.
okuva ewatali naawe weewunya ekibaddewo era omuntu yenna alina ky'oli kati weegendereze nnyo kubanga si ggwe wabula Katonda. Katonda y'amanya bw'akikola okuva ewatali n'okikuba ng'abavubuka era nze Musumba nga tugana Revelation nga bw'olaba amalala gakulembera ekigo waliwo ekigo ekisooka ekiri spiritual. Amalala nze ageemanya agakulemberera ddala ge malala ag'okulowooza nti gabadde maanyi go. That's pride. Oli mufumbo kubanga oli beautiful. Yeah. Oli mufumbo, oli mu office kubanga wasoma. Toyina sirimu kubanga weekuuma. Ako kalungi nkaagadde. Baana babadde ne bwe babakebera emirundi 100 sirimu tabula waayita. Ne bwe mubanga buli lwe mugenda okwegatta musooka kwekebera. Osobola okubeera surprise n'ogenda okwekebeza mu kyuma ne bagamba olina sirimu. Mwenna musobola n'okubeera nga muli beesigwa. Ng'omukozi wamwe yagenze mu kyalo ekirita n'emusala nadda nawe kantu katini nnyo kokoseza nga naye akoseza omusaayi gwe ne kugenda ng'akantu kali contaminated nawe n'akusiiga. Abasajja baafa n'abakazi mu biseera bya COVID nga ba specialists badokita abakoze measures zonna nga bwe zaaliwo naye COVID n'abakwata oli n'akutuka asigaddemu nabuuza nti kiki kye tutakoze ffe ate abaali batalina kye tumanyi ekisa ne kitubikkako twafiirwa badokita mu nsi yonna ab'amaanyi. Era ebintu ebimu bye tulina okusaba Mukama okuwandiika mu vision book obulamu naye olukomero olwo lwe yateeka ku Yobu nti Sitaani ajulira n'okujulira omukono gwa Mukama ku Yobu tuluwandiike mu vision book ng'endwadde tezimutuukako mpa obulamu nteekaako olukomera kubanga aliwo okubanga oyina obulamu life nga health weeri naye ng'ebintu byo byonna emaali eri mu kufa. Emaali yandibadde eri mu kufa. Buli lw'obeera obulungi kkiriza oba gaana Setaani agenda kurikulutinga abaneetikka omutima gwe ogw'obutakwagaliza. So waliwo abatakwagaliza nga bajja bbawo naye nga tebalina kyakukola. Olukomera terwagaana existence ya Sitaani naye yali talina kyayinza kukola Yobu. Nga basobola okutega buli kimu basobola okuteekawo buli kimu basobola okukitega. Ekibuuzo kiri nti lwaki tebikwata? Gwe lwaki tolwala? Lwaki tofa? Kyekyo gundi Sitaani kye yajulira. Omanyi ovanga ku mulogo nga yajulira nti oyo tumuloze biganza. Sitaani yawa obujulizi. Yawa obujulizi mu maaso ga Mukama. Sitaani yawa obujulizi. Yagamba mu Yobu essuula 1 Katonda amubuuza. Bayibuli egamba mu Yobu essuula 1 okuva ku nnyiriri olw'omukaaga lwe twagala lwa 10. Awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Sitaani ne najjira mu bo. Mukama n'agamba Sitaani nti ovaawa. Awo Sitaani n'addamu Mukama n'ayogera nti nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambulatambula omwo eruuyi n'eruuyi. Lunyiriri nga luzibu nnyo olwo. Olwaliro bw'aba nga akulemeddwa. Adda n'akeberako. Okyali munywevu nga luno. Ge malala g'obadde ogamba agakulembera ekigo. Tewaliiwo survival ng'eri ku maanyi gaffe. Teriyo. Ako omuntu akawandiike. Teriyo. Buli survival eriwo lwa kisa kya Katonda. Waliwo emmotoka lwebanga egenda kufuna accident ddeka busa. Katono nnyo ne mugiwugula oli n'agenda nga tategedde nammwe ne mugenda nga temutegedde nga n'emitima gibaweddemu accident eyo tebaddeewo. Oli n'agamba driver yasaze omulundi oli omusajja mukugu. Kyovula nze gwe njagala nvuge. Wabaddewo omukono gwa Mukama. Wabaddewo omukono gwa Mukama. Ogugamba nedda si essaawa. Sitaani addiŋŋana. Si essaawa. Era buli lunaku lw'omalako mukwano gwange ng'okyalokoka weebaze Katonda. Kubanga okyalokoka olunaku ne luggwako n'okwata olulala tekitegeeza nti gwe Sitaani wamuwangula. Kitegeeza kimu kyokka nti ekisa kya Katonda kikyakuliko okyalokoka. Tutegeregana. So naye olwaleero kyennyininyini ky'owangudde leero bw'otomanya nti kisa enkyakomawo omuyaaye
Omuyayi yeewaako lipooti. Omuyayi yeewaako lipooti. N'agamba nti nva kuddiŋŋana mu nsi si mu disitulikiti emu. Omuyayi onadduka mu nsi yonna. N'agyetooloola. Nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambulatambula omwo eruuyi n'eruuyi. Olw'omunaana Mukama n'agamba Setaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi. Setaani n'addamu. Ne wano tulinawo ekyokuyiga. Tosobola kugamba nti otya Katonda naye ng'ate obubi obusembeza. Obwino bwewala. Definition y'okutya Katonda entuufu kwewala bubi. Weewale obubi. Avoid sinning. Avoid every evil. That will define that you are a God-fearing person. Eyeewala obubi Katonda yamuweera n'obujulizi olw'omwenda. Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti Yobu atiira bwereere Katonda. Kinnuma nnyo nno kino nti mu miitingi eno ey'abaana ba Katonda Setaani se bwe yafuna obudde obwenkana wano. Kiri kitonde kye. Kiyinda nkomerero. Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti Yobu atiira bwereere Katonda. Olw'ekkumi. Tomukomedde ekyatututteyo. Omutaddeko ekikomera. Tomukomedde. Lukomera okwetooloola ye n'ennyumba ye yonna. Ne byonna by'alina enjuuyi n'enjuuyi zonna. Owadde omukisa omulimo gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi. Obujja. Yobu essuula emu okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi. Naye olw'ekkumi n'olumu n'asaba nti mumpeemu. Naye kaakano gola omukono gwo okome ku byonna by'alina, kale alikwegaanira mu maaso go. Kyekigezo kya buli mukkiriza. Ng'olina ebintu oteeka okuba ng'olaba Katonda tolaba bintu. Era tolowooza toyimiriranga n'ogamba tebirina gye biraga. Bisobola ovaawo nga si mulabe yabitutte. Teri kye bayita kusimba mirandira ku nsi nga tolina Kristo. Bigenda nga Katonda abikkiriza nga ayagala kumanya ddala onjagala oba bintu byonjagalako. Mukama n'agamba Setaani nti laba lule 12 byonna by'alina biri mu mukono gwo. Kyokka ku ye yennyini togolola mukono gwo. Awo Setaani n'ava wali Mukama. Ye mu meeting avuddeyo. Yagenze ku sabotaginga, yagenze ku lyolyoma lw'olulimi Oluganda olutuufu, yagenze kusabayo oyo aliko olukomera. Akola buli kimu nga kitambula. Kati ekitegeeza nti ku ssaala ya nteekaako olukomera n'ebyange n'abantu bange. Yongerako nti tompaayo. Iyi nedda ye ssala ya Mukama waffe. Lead us not into temptation. Tompaayo. Lead us not into kutuwaayo eri okukemebwa. This is another revelation. Tontwalanga mu kukemebwa. Kyekyali ku Yobu. Kubanga Yobu yagenda mu kukemebwa. Aneegaana Katonda mu maaso ge nga Setaani bw'agambye, oba anaanywerera ku kukkiriza. Toŋŋanya. Tokkiriza mubi kuntwala mu kifo ekyo. Kubanga oyinza gwe obutawangula. Kale nze bulijjo nkiteeka mu ssaala nga nneebaza. Ne mugamba Mukama, weebale butampaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala. Anti omulaba akyasinga kati bulijjo simusabangako nti tompaayo. Bulijjo mugamba weebale butampaayo. Katukomewo ekitundu ekisooka bwe kityo kiggwa kyokya kiba ku sipiidi nnene, naye teekateeka vision book yo. Ebyokuteeka mu tugenda tubyogerako. Oliko olukomera so sigamba nti olina bukuumi. Kisa kya Katonda. Si lwakuba nti okola nnyo ky'obudogaga wadde. Era si lwakuba nti season si yeekuwadde ssente. Waliwo abantu abamu abagamba yo bizinesi ensonga lwaki egudde. Omanyi nti abantu bafuna ssente kati ffe tujje tuleeta season nga bagenda mu holiday. Baba bagenze mu holiday. Nga kyoyita nti season nga baba bakola that they work where there is no season. Anti by the grace of God.
tonnagaggawala paka nga ssente zitandise okukolera ssente si gwakola. Olina okuba nga kati ze wakola ze zikolera si gwakola. Katuwumulemu tugendeko mu Bulango ate tuveeyo tugende mu maaso n'ekintu kyaffe ekyokubiri mu ssaawa yaffe esooka. Tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe ku mikutu gyonna egya Salt Media program eyitibwa The Way. Susan Makula Bujingo nange Bujingo original. Nze Dupe. Ffe tugirimu. Si gwe Dupe. Nti ogambye original. Original ebaako fake. Waliyo ba Bujingo bangi kati. Era oba ogamba nze omusumba. Naye kati kitegeeza nze gwewadde erinnya ndi fake. I appreciate the correction. Nze omusumba. Tubaaniriza abakatwegattako nga gwe osanze ekitundu ekisooka mu ssaawa esooka kiwedde. Teweeraliikirira bino bikwatagana byangu nnyo. Twogera ku kwolesebwa, twogera ku nnaku enkulu ze tulimu, twogera ku bulokozi, twogera ku kwesiga Katonda. Tugambye nti nnamba emu omwaka guno mu vision book yoteekamu nti Mukama enkolagana yange naawe yeeyongere. Nyweza. Namba 2 obulamu obuteekeko olukomera. Tompaayo. Teekaako olukomera n'ebyange n'abantu bange bonna obulamu tompaayo. Namba 3 success ssente. Ssente tuzeetaaga. Katonda agenda kuwa amaanyi. Olunyiri lwaffe luli mu Isaaya 40. Olunyiri lwaffe luli mu Isaaya 40 olunyiri lwa 29. Agamba nti awa amaanyi abanafu. He gives power to the weak. Awa amaanyi abanafu. Era ebimu ku maanyi gasobola okuwa be bantu. Amaanyi amalala gasobola okuwa omuntu ssente. Mu ngero Katonda yogera kabaka, amaanyi ga kabaka gali mu bantu. That's power. It's people. Era waliwo ebifo ebimu nja kugereza bannabyabufuzi bakimanyi. Tolina maanyi nga bw'okuba lwala abantu tebazze. Era bagamba omusajja oyo w'amaanyi. Wali bajjudde n'emiti katono gigwe. Good. Amaanyi mu bantu. Weetaaga abantu. Kubanga abantu bano bwe baneeyongera ne baba bazze mu bizinensi yo ze ssente. So amaanyi gano Mukama asobola okugakuweera mu bugagga. Mu ssente z'obadde oyogerako kubanga ssente ze zigenda okugula amataka, zizimbe ebizimbe, zikole faamu, ng'amaanyi go gali awo. Era nga bw'obuuza naye omusajja oyo kikyalina yasinga faamu esinga obunene mu disitulikiti eno. Oyo omusajja w'amaanyi. Katonda asobola okuwa erinnya ng'amaanyi go gali awo. Nga teri kirala kyonna pulezidenti wa ggwanga kyayinza kunoonyeza. Bagamba olaba atuula n'omukulembeze w'eggwanga. Gayina amaanyi we gayise. Naye waliwo amaanyi musumba. Katonda g'asobola okuwa omuzadde ng'asitudde omwana we. Gwe ng'oyinza olowooza oli myaka 7 kati ag'amaanyi gasabe gakole ki? Omusajja ayitibwa omugenzi Amos, taata wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ku kyalo yali y'omu nga mutabani we pulezidenti. Tasobola sigala nga y'omu. Ate yali y'omu. Amaanyi g'aba alina ku kyalo ng'omwana we yafuga eggwanga. So Katonda asobola okuwa amaanyi ng'ayise mwana wo. Mbadde nnoonya olunyiri olugamba nti kabaka amaanyi ge gali mu bantu. Ngero 14:28 ey'Oluzungu egamba etya? Proverbs chapter 14 verse 28. Ey'Oluganda egamba nti mu lufulube lw'abantu mwe muli ekitiibwa kya kabaka, naye okubulwa abantu kwe kuzikirira kw'omulangira. Mu lufulube lw'abantu mwe muli ekitiibwa kya kabaka. In a multitude of people is a king's honor. Naye okubulwa abantu kwe kuzikirira kw'omulangira. But in the lack of people is the downfall of a prince. So omuntu yenna osobola okuba omulangira, osobola okuba kabaka. So okusinziira w'ofugira. Katonda bw'aba akuwa amaanyi asobola okuba ng'atandikidde mu bantu b'akuwadde. Nga engeri yokka gy'agenda okulaga amaanyi go. Era ate yebadde namba 4. Namba 3 kusaba ssente, Mukama akuwe ku ssente buli kyokola success. Namba 4 akuwa abantu. Abantu abakugattako, abantu abakukulaakulanya, abantu abakuzimba
connections ezo. Mukama akuwoyo omukwano gwagamba nti iron sharpens iron. Atambula n'abamagezi. Engero 27:17. Kati Katonda akuweyo ab'amagezi abagenda okushapeninga obe n'amagezi. Engero 27:17 Proverbs 27:17 egamba bweti ekyuma kiwagala kyuma. Bw'atyo omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe. Katonda waliwo omuntu oyo. Ekizibu ky'abantu omulembe guno baagala nnyo basiru bannaabwe abantu bwe benkana endowooza nga yeemu mwena muddoko ne muwemula mwena muddoko muyina endowooza yeemu emboozi zammwe za kugeya emboozi zammwe za kuvuma emboozi zammwe za kuloga weetaagayo omuntu agenda okukuwagala nti kati tugende tunoonye ettaka. Omwana ali ku Canaan Land asiba dreads. Erinnya lye simanyi oba naasobola oddijjukira nga puroguramu eno ekyagenda mu maaso. Naye yayigira dreads eza buli ngeri ku YouTube, ku social media okwo. Kakati abalala bagendayo okunoonyayo bya busiru ebitakwatagana ebifudde enijeno. Ne waliwo okuyita ku mikutu gye mugatta bantu waliwo abayongeddeko value. Kati ng'amwongeddeko value tutorials gye ayinza okuba alina Amerika nga Katonda yagwamuwadde naye engeri gy'amutuukako ayita mu YouTube. Kubanga ono gw'oyigirako naye eyabiteekayo. Eyabiteekayo Katonda gwakuwadde. Yagenda okuwagala, yagenda okushapeninga. Kitegeeza nti osobola okuba n'emukwano gwo nga si bye bino nti ofollowinga ninga gw'olofollowinga talina kyakugattako. Bulungi nnyo kati wabawo n'omuntu omulala n'afuna follows. Baziyita follow bazina likes anti era amugoberera asobola ofunanga information. Obwongo bwo olutalo lwa sitaani luli nnyo mu bwongo. Ne Katonda kyova olaba agamba do not be conformed to the standards of the world but rather renewing of the mind. Kati obwongo buno Romans 12:2 12:2 nti obwongo buno sitaani abwagala nnyo. Kasitaani akufuga wano endowooza yo bye bintu by'ogenda okukola. Teri musitula asukka ndowooza ye musumba. Bwe walowooza bw'oyambadde. Owa ati takola kintu mu chemistry. Ye ndowooza yo. Kati bw'ogoberera abantu bwe batyo bw'oli bw'oba tonnabeera by'oyagala okutegeera by'oyagala okumanya by'oyagala okuwulira kakkana ogenda fuuka ekyo. Lwaki togoberera ku bantu nga basumba? Lwaki togoberera ku bantu nga balina development balina kye bakwongerako omuntu bw'ayogera obulamu bwo busobola okyuka. Emyaka gino gigenda kati omwaka tugenda mu vision night. Vision night yekulaga nti omwaka guweddeko. You're getting into another year. Naye omwaka gw'oyingiddemu oyingidde n'obusiru bwe bumu nti nga lumu January genda ku TikTok onoonye abantu era abataakugattako mu mwaka 2025 nga wabagoberera omwaka mulamba. Notifications zigenda kujja obikule ku data wo oyongere obusiru mu mutwe gwo. Tosobola kubanga olina emyaka ng'egyanga 4 ng'okyakwotinga blogger atategeera. 40 years ng'omuntu bw'akubuuza mufe kyogamba munnange omanyi omutima gw'omutuukirivu gunoonya bwe kiti ne bwe kiti. Amagezi kumanya okutya Katonda amagezi kitegeeza olina gw'okwotinga yayogera Katonda yayogedde. Naye ku myaka 4 olina omuntu okwotinga blogger eyatadde essimu mu maaso ge anti yagambye nti ffenna mu Uganda okufa kuno tugenda kufa mu kalulu kano. Obwongo bwo at 40 years. Naye ate musumba olaba emyaka 4 omuntu anaatereera taterera kwanaava wansi kati kusinga twogeremu n'abavakists aba senior 4 aba primary 7 yes exposure eri waggulu nnyo nti n'owa P5 amanyi bulungi essimu n'okugoberera. Primary 7 senior 4 senior 6 bavakists si bonna. Awo wootandikira okugoberera ebintu ebinaakugattako. Era ekintu ekimu kye twagala osomesa abaana mu nkuŋŋaana zino ez'abaana is purpose. Talk about purpose. Purpose tegwa bugwi kati nina emyaka bwe giti kati ngenda kubeera bwe nti. Otandika nga bolaba nti omuzadde akuteeka mu ssomero leero nga oli mu nursery naye ng'ekirooto kye kyakuba nti ogenda soma degree.
naye nga yatandika ensigo agitandise olina emyaka 3 bwe weezuula mangu nti nina kubeera bwe nti ekyo ekikugayidinga baani b'ogoberera mu bulamu, baani b'otambula nabo. Yeeyo mentorship nti anaasoma obusawo tebamutwala ate mu MDD. Kati oyo bamutwala mu institute esomesa ebiri in line n'ekyo kyagenda obeera. So kati omwana ono bw'azuula mu buto papasi ye nti ye Mukama yandeeta ku nsi kola kye kisooka kumusinza. Bwe kuba nga kumusinza n'amusinza ntya? Ani ayinza okunnyambako? Nkikoze ntya? Ŋŋendewa? Ŋŋenda muweereza ku nsi, nina muweereza ntya? Njagala abantu be, ndabirira abantu be, sirumya bantu be. Nanga ndeese ku nsi ayina ebintu byampadde, emirimu egimu gyampadde kumuleetera abantu mu bwakabaka bwe. Nkikoze ntya? Enneeyisa yange egenda kuba etya? Kubanga obulamu bw'omukristaayo bulina okuba nga atakkiriza yejjusa lwaki ali mu bulamu obutakkiriza bw'okubeera nga takkiriza. Temuyina kubeera nga agamba ne bwe mbeera eno gye ndi, alina okuba nga yeegomba ggwe okusemberera. Gamba bakikola batya? Abeerawo atya nga tanywa? Abeerawo atya nga tayenda? Ng'ayagala nakwebuuzaako wakikola otya? Of course it's by the grace of God. Naye ng'awulira obulamu bwo abwegomba, n'atandika n'okwegomba ggwe nti ssente ezitakyayenda, ezitakyanywa mwenge, ssente zo kati zikuzimbye. You don't smoke? Yes. Bw'ajja n'agamba mugambe yi munange Mukama yakinkoledde kisa naye yanjigiriza okugasa, sikyabeeramu ebyo. Kati ngasa baana bange nina obbazimbira, nina okubategekera, naye ebyo bwe mbeera mu mwenge abaana bange mba sibagasa. N'amanya kati bwe mba kati papasi ye mu nsi eri ki? Nange kati nina okwegasa. Abaana mubakuŋŋaanya every Saturday, every weekend to guide them on purpose. Kiki ky'alina okubeera? Lwaki ali ku nsi? Bw'aba yakumanya nga tonnatondebwa, yakumanya ng'oli ki? Yakwawula kukola ki? Yakwawula kukola ki? Kwagaana kwawula ng'okyali mu lubuto. Akwawulidde Musumba, tunulira mu lubuto olutalo olulimu olw'enkwaso zokka. Ne bagamba omusajja yafulumiza enkwaso 2. Si 2, millions 2. Anti ngamba ngamba 2, millions 2. Naye mu olutalo olwo n'azisengejja zonna n'agamba eno yeeyitawo. N'oba nga gwe wakwata mu 2 n'akwawulamu. Gwajja wayi? Purpose. Lwaki oli mu nsi eno? Ate mpulira muli munda yange nze nga nze onjagazisizza okukuwa okubulirako mu vision night ng'obulira anti purpose ne vision. Purpose ne vision thin line ebyawula. Naye singa omuntu ategeera bulungi purpose azaala bulungi vision. Era evaawo. Kati gwe kuba olugave lukutawaanya bagamba ab'olugave naye kati mwe muli balokole. Ab'olugave baba n'ensonyi mu bantu. Ekika ky'envuma. Ndi wa kika kya nvuma. Era ndeddira lugave. Ate ndi mu mbejja. Bwe bika bya Buganda. Ebya Buganda ndi wa lugave. Neddira lugave. Kapiro Maleere. Naye batero bagamba omanyi bawogera ebintu ne babikuliza ne bibeerawo. Ab'olugave balina ensonyi, ab'olugave balina ensonyi, ab'olugave balina ensonyi. Naye ndowooza nti ensonyi bw'oba ozitadde wali nga bw'oyogera n'abaana, bw'obeera ku kituuti wali olina kwerabira bwerabizi audience obunene bwayo n'oderivalinga message about purpose. About purpose. It's just a thought. Good. Amina. It's just a thought. Naye n'abatulaba n'abatuuliriza nabo kyemanyi nti bampa vote. Nabo bampa akalulu nti mu Independence Night nti mu Vision Night mu Vision Night wandifunyemu akadde n'oyogera ku purpose. Toyogera bingi, oyogera ku purpose kubeera ensi negenda kubeerako. Kanani ejja kufunako emitwalo gy'abantu gyefunyeko nga 3 December ekamunana n'ekintu bazibikeeko n'ekuba balijjule, naye wagenda kuba millions and millions and millions of people world over watching, listening, following, praying.
so kirungi omuntu ofuna ne kati era neno platform tugikozese yes yongero yogere ku purpose omuntu bw'abanga Katonda akulesa omusinze noonya abantu abali in line with that purpose of yours obulamu so omuntu yenna akujja Katonda togenda kusinza Katonda kati awo failinze Katonda akulese mu nsi ensonga emu musumba bwe mba nsomesa abaana ku homosexuality nkireetera nnyo mu purpose nti Katonda ng'oggyeko okusinza ekirala kye yaleeta akwesize nnyo ku nsi nti ayagala omuleetera omulembe kati sitaani tayagala Katonda buli kyayagala sitaani takyagala ayina ababulizi b'enjiri bayagala oyisa mu ggwe ayina baddokita bayagala oyisa mu ggwe alina abantu bangi bayagala oyisa mu ggwe bw'oba olweyizingiddwa bulungi ogenda kuzaala omulembe omulungi kati bw'oyingira ebisiyaga okoze mulimu gwa sitaani ogwa Mukama is procreation. He has given us that power. Atuwadde atugabanyizzaako ku buyinza. He is creating, we are procreating. So kati atugambye njagala ogende mu nsi through you ntonde omuntu omulala njagala mubulizi w'enjiri through Mary yaleeta Yesu kubanga kyekyokulabirako abaana kyebasinga okutegeera kyokubba kutta na kuzikiriza sitaani tayagala mulembe kampeni ya sitaani globally eri depopulate the world sina depopulation musumba yokka sitaani ekintu kyasinga okutya kiri mu Genesis luberebere sula 3 olunyiri lutandika olw'15 olunyiri lw'15 agamba I'll put enmity between you and the woman yali agamba sitaani and between your seed and her seed waliwo okuzaala okujja n'agamba he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Naye sitaani amanyi ensigo y'omukyala ye mwana kyava ayagala apeyalinga omusajja n'omusajja terina kujja tamanyi ani agenda waliwo kati wali akimanyi teri magoba wabula kunyiiza Katonda is an abomination yes ayagala okulaga okufuula buli kimu Katonda disobey naye waliwo kyatya ani ajja man and the woman somebody is coming ajja kukurashinga omutwe gwange tamanyi ani essaawa zino buli mubuulizi w'enjiri aliwa waliwo eyamuzaala omubuulizi w'enjiri mulimu ki gwakola ogusinga asaanyawo setaani bw'aba ali serious era ekyaleeta Yesu kyekyo nsigo ya mukazi yali nsigo ya mukazi olunyiriri ndulina 1 John chapter 3 nsigo ya mukazi verse 8 nsigo y'omukazi singa waawe ekigalo Mary mu luzungu 1 John chapter 3 verse 8 oh seed of a woman yes 1 John chapter 3 verse 8 he who sins is of the devil for the devil has sinned from the beginning for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin. For his seed remains in him. He cannot sin because he has been born of God. Yes. Akola ekibi wa setaani Yokaana ebbaluwa esooka essula 3:8 akola ekibi wa setaani kubanga okuva ku lubereberye setaani akola ebibi omwana wa Katonda kyeyava purpose kyova ye purpose kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya setaani kyekyo buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye ensigo ya Katonda ebeera mu oyo azaaliddwa Katonda kubanga ensigo ye ebeera mu ye so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda so bw'olaba kubanga olw'ekumi tulusome kubanga kino abaana ba Katonda n'aba setaani kwe balabikira buli muntu yenna akola obutuukirivu buli muntu yenna rather buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda newankubadde atayagala muganda we olw'ekumi kubanga kino kye kigambo kye mwawulira okuva ku lubereberye nga ffe okuva ku lubereberye ffe okwagalananga
si kwa Kayini bwe yali ow'omubi n'atta muganda we era yamuttira ki kubanga ebikolwa bye byali bibi n'ebya muganda we bituukirivu. Ebe tukomaawo. Naye tugenzeyo purpose nti omuntu ku akaseera ke tulimu kazibu nnyo nti sitaani atta purpose. Omuntu abadde hard worker agenda kugenda ajjuza emmeeza sente zaafunidde mu bulumi obuyitirivu ku Christmas alera abawala abalala bamulere purpose efe. Ekibuzo kiri nti awo osinzizaawo Katonda kubanga kye kyasooka okukutonza. It was fellowship. Let us make money in our own image. Tumwe dominion. Tumwe kino kiringa bw'onookeera ku makya musumba n'ogamba n'otuula kangeze ne mukyalawo n'omwana wo gamba naye gundi ono tumuteeke mu sooti yaba agikulira. Alabirira ebintu byonna. Olaba obwesige bw'omutaddemu. Alabirira abakozi bonna. Alabirira abantu bonna. Ekisookera ddala obwesigwa bwennyini naye olonze omuntu gw'owuliriramu emirembe gwe musobola oteesa naye gwe musobola olabanga gwali mu kifo ekyo. Omuntu yenna gw'olonda n'ogamba kati nsigadde mu bya salt. Okoledde bulungi ekifaananyi kubanga ababoosi bonna be tulina mu salt media ye gwe weeraba tuteesa nti bakyusa decision zange bwe mbabulira kye njagala okukola ne bannyinyonnyola ate bo ekyange tukisuula mu mutima mulungi. Ne weeraba nga gwaliwo awo buli gw'olonze mu supervision ye gwaliwo era asobola oyita meeting w'otali era ogamba kasita gundi gyali oweerabamu omuntu gw'oleseewo nti omuntu ne bw'aba alese eddaama alekawo omukuza gwe yeerabamu okuddukanya n'okulabirira. Kati okujeema ogwa setaani gwe yaleeta abakuza 198 bafu. Bafu kubanga awabya omukuzi alaba bw'ayagala okweddiza ebintu n'omwana gw'akuliza ebintu amuwa obutwa. Kati Katonda alonda omulabirizi w'emirimu gye egy'oku nsi nga bakolera wamu bateesa babiri boogera buli kimu ekikolebwa banyumya babiri. Sitaani n'agamba naye n'enkolagana erina okufa. Sitaani yatta nkolagana. Era gw'atuwuliriza ayingira nga bantu abakolagana n'omakinga sure nti tebakyakolagana oli mwana wa Setaani 100 ku 100. Eyo relationship gye yatta kubanga ebisigadde byali bijjira okwo. Ate ebyana bya Setaani bisikiima ngera mukama waabyo nti asobola okumanya nti bujinga agenda kukolagana n'egundi mwaka bwe guti n'asookayo out of the blue n'anyumya ku bujingo n'ayogera obubi bwa bujingo bwe batamubuuzizza naye nga lwakuba alengera relationship eri mu maaso naye bw'aba Katonda nga yateesa tekiwali asobola kijja. Anti ekimu kye era nga bwe babeera n'akatuli ku mutwe Satan is not all knowing. Yes. Tamanyi byonna. He is not omnipotent. No. Kyova olaba ne bwe yali ayogera mu maaso ga Mukama nagenze n'enzirigana ensi n'atambula. In other words, he is not omnipresent. Tasobola beera mu kifo kimu n'amanya ekigenda mu maaso buli wamu. Awuzuuma buwuzuumi. Katonda ali mu ggulu buli ekiri mu nsi akimanyi. He is in control of everything. He reigns. Sitaani alina otambula okujja okola report. Nagenze wano naye nepitako n'ewa Yobu. Katonda teyetaaga awo nga siyingira. Alina ne waatayingira. Alina limitations. Sitaani asanga prohibitions. Asanga ng'alina ebisobola omukugira. Ebyo byokka Katonda yekka y'alina obwo obuyinza. Teri kiina buyinza ku Sitaani. Kati omwana w'omuntu n'abaana baffe abaana baffe kyova olaba twogera nabo nti ekisiyaga kino omwana alina kusooka mumanya lwaki waali. Tokimugobaako obugoba abomination. Era bw'otunuulira bwe tuba tusoma ekintu kye tusookako tuddayo mu creation before talking about homosexuality. Odda mu creation. N'omugamba he made man, female and male. Abawala bano bali bameka lwaki wajja nga oli mukazi? Lwaki wajja oli musajja? Olina obuvunaanyizibwa ku nsi Mukama bw'akuwadde. Ne bw'oba omujeemedde nga toyagala bukola then ojja genda mu kibi. Kati omwana n'amanya nti ekisiyaga akigenzeemu kubanga mujeemu.
Katuumulemu katono nnyo ate tukomewo n'essawa yaffe ey'okubiri. Weebale kwekumira ku Salt. Abazadde ndowooza abaana ebbanga Mukama lyatuwadde nga tubayinvitinga ku Canaanland Church Girl ng'ebasomesa mwongere obbaweereza abalokole n'abatali balokole kubanga tutabuka ne tugamba kendi kulaba mu bisiyaga gwe nja kuzaalukuka yategedde ky'omugamba ky'omugobako. Abamu tebakimanyi nakimanya. Nali mu Sunday school nga nsomesa Musumba, sorry to cut you short. Nembuuza abaana bameka bamanyi ebisiyaga. Ne bawanika mwalimu n'omwana omuto wa class gye nalimu eva ku 6 years to 8 years. So omwana yali wa myaka ndowooza 7 n'awanika n'angamba omuddo nanga grass. Weteekereteekere obulamu obuddako toyina bw'obutuukamu nga buno toyina kigendererwa. Buno buteekwa okuba n'ekigendererwa obuddako busobole okukunyumira. Alozias Bugingo gegange, Susan Makula Bugingo tuli naye mu Sunday school mwabuuza abaana nga mwagala okusomesa ku topic y'ebisiyaga enkambwe ennyo y'ebisiyaga. Mwana n'agamba mama we yamugamba grass. Abazadde kibazitoowerera kimusitoowerera tomunenya. Naye ate si kirungi kati kyenjize nze ate si kirungi kufubutukira ku mwana kumugaana kintu ky'otannyonnyodde kuva ku mirandira. Olina omunnyonnyola. Kyova olaba kirungi ewaka okubeerawo ko ne fellowships of Bible studies. Buli omu asome busomi Bible. N'oyo omwana atamanyi kusoma naye ng'amanyi okwogera nga asobola okusoma ebimu n'abigattagatta. It's just training nti asobola okusoma ekigambo kya Katonda. Naye ne mubeerawo awo bwakubuuza ekibuuzo nti bw'oba olina sessions ez'ekibuuzo oba tolina answer essaawa eyo mugambe kati awe tugenda otandikira next week nkuddemu. Kati gwe ky'oba okoze oguze obudde okubuuza omusumbawo oba okubuuza akusingako. Then oddemu osomesa omwana. Naye abaana balina ebibuuzo bingi Musumba, bingi. Ewaka wagwanidde okubaawo Bible reading sessions. Abaana bwe bawummula nga bali waka, nina videos mu simu amabegawo baremi baali baziyitamu nga waliwo gundi video gye na recording ya prayer room. Kati bonna bali bamaze okulya ekyemisana ne mbagamba sawa yagenda kwogera girls talk. Kati ne tugenda ne tusooka ne tuula abawala ne mbagamba njagala essaawa zino buli omu ambulira ani alina obuzibu wano ku munne. Singa owulira ebiri muli weewuunya n'okwewuunya. This one betrayed me. Ne mugamba yakoze eki. She told my secret to so and so. Nomubuuza what secret? That I urinate on the bed. Ng'omwana kimuluma yabadde betrayed. Omulala n'agamba ono yagenze n'agamba my dad sells dongolo. Wali bunyumya. Oyo n'agamba ne mutaata wa ayina edduuka lya sabbuuni musuubuzi mu kikuubo. Ayina wholesale. Kati we yamugamba kati omu n'agenda n'agamba oli omanyi dadi oli atunda sabbuuni. Dongolo. Kati naye bwe twamala ekyo ne mbabuuza ani alina question yonna gy'ayagala okubuuza. Ogamba Bible, General Life. Abaana baffe bagezi nti guno omulembe guli more exposed. Ng'omwana asobola okubuuza ekibuuzo naawe n'otya. Bakubuuza n'okubuuza oyagala bibuuzo bya Bible ba General Life. Kati ogenda owulira kitegeeza omwana buli baana beetaagayo akadde bawulirizibwe. Mayindi yabwe kubanga stage ezo zirina ebibuuzo bingi naye tebalina ansa. Balaba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi naye tebabitegeera. Era ebibuuzo ebimu bye baali babuuza Musumba nga bya kisiru. Nga bambuuza ku katuni ze balaba siziraba. Why is it that waliwo kakatuni bakayita SpongeBob? Si kalaba nga nako kujjako kuyitawo nga bakali ku TV bakalaba. Mama, is SpongeBob supposed to be like this and this? Nengamba another question. Kati ngamba ye nembagamba ekyo nja kiddamu enkya. Kati nga nina obuuza Ferani. Nenga SpongeBob obiraba. Nga nabirabako nemugamba mbangambye mulimu kino na kino. Kati ng'olina okukwata oteekeko kakatuni olabe kye bakubuuza oba ogende ku simu okanoonye okalabe. Kati naye ebibuuzo ebyo byetaaga omuzadde ali present ate obawa obudde obawulirize. Bato ebimu bya kisiru naye bye byabwe. So naye kyoyogeddeko nti ekibuuzo kiri nti ono gw'okubira ekibi amanyi nti kibi. Omuthreateninga n'okumudisowninga and so forth and so on. But
have you bothered to teach first? Because disobedience eva mu kubanga waliwo kye wayogera wawa instructions. Tewali disobedience nga tewali knowledge. Walina okubanga waliwo knowledge ne instructions ezaaliwo omuntu agaana ozikola. Toyina bwobonereza muntu afuse wantu nti mwagaana okufukawo nga twali kapande twali kirango. Toyinza kugamba mwana lwaki towulira bazadde bo baŋŋamba ki? Naye mwana gwe towulira ate siwulira mwaŋŋambye kola kino eŋŋaana. So walina okubawo instructions. Kyovola disobedience eya Adamu eva mu instructions za Mukama temulyanga. Bakimanyiiko. Baali bakimanyi. Omubi najja teyabagamba nti kozi babagamba bwonoze nkyabikuddewo sinabikawo. Lubereberye essuula 3 olunyi lusooka n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Kibuuzo akisulise tebabagaana miti gyonna naye akimanyi nti bw'atandika conversation n'emiti gyonna mukazi agenda kwennyonnyolako. Omukazi nenyonnyolako olwokubiri. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya. Naye why are you having a conversation with the devil? Wabula ebibala eby'omuti lwe lwokusatu oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gufuna kutandikira olunyiri olwokuna. Omusota ne gugamba omukazi nti kwokufa temulifa. Emboozi etandise. Anti wali wennyini we batandikidde kasita omuwa attention. You can't hold a conversation with the devil ng'osuubira nti tagenda kuwunzika. Sitani ki ekimuleese kubba kutta kuzikiriza. Buli mukamusajja akkiriza okuwuliriza omusajja atalibba amanye gye bawunzikira. Musumba kasita replyinga kitegeeza omuwadde audience. You are beautiful. Thank you. Walk away. Akazeemu. Walk away. Ani kazze ku ssimu. Omumanyi? Enkwana y'ennaku zino abantu baagala ssimu zokka. Ayinza obutagijja ku ggwe agijja ku mulala. Ate sitaani omuwulira atandika na compliments. Era alaga bbaawo byonna Katonda bye yabagamba weebiri byo si bye yayogera. Naye message esobola okujja ng'ennamba togisevinze. Ekibuuzo ekisooka kiri ani ono gwe njogera naye ekibuuzo ekisooka nze ku message. Hi ne kugamba hi. Noweza message ey'okubiri wensooka okubuuliza ani gwe njogera naye sobola holding a conversation with the ghost. Secret admirer. Awe nkublokingira. Nze omuntu atambulira musumba nfuna amasimu era abantu abamu bayomba. Ekisookera ddala phone etiquette. Essimu y'omuntu tebagikuba mirundi 3 bagikuba gumu asobola okuba tagiwulidde atagirabye. Ogwokubiri abadde busy. So ogwokubiri gwe kulaga asobola okuba nga abadde busy. Ne wabaawo ono akuba n'omukwata. Ontegedde ekyo tekibuuza. Bwe mba nkuyambe ngenda kubuuza njogera nani. Kyogamba tonnantegeera nga nkuggyako. Nze sisoma bwongo bw'abantu. Sisobola kulengera kiri. I am not a spirit. Nze ndi body. Katonda yekka y'amanyi. Tosobola kumala budde nga ddala olina ebyokkola ng'omuntu omutadde mu ekyo. Kati omuntu waweereza message esooka agambye you're beautiful n'omubuuza n'omugamba thank you naye njogera naani? Secret admirer oba muzimu? Toli rudu nyaawo. Those zibayita monitoring spirits gw'oli awo okungoberera omonitoring obulamu bwange obulungi bwange enviiri zange enkola zange ennyambala yange kati emyoyo egyo gwe gityo sikisembeza mu bulamu. Talk about the etiquette. Talk about the phone etiquette. Empisa z'essimu ng'omuntu takumanyi talina nnamba yo weeyanjule. Halo? Tojjukuba gifiirako. Halo, yenze Susan Makula njogerako ne gundi. Nti iye oba nedda. Bwakkiriza nti yeye sibyeta nno ssebo. Mbadde nkubidde ku nsonga eno n'eno. Mbadde nkusaba olina ku budde. Nkikunnyonnyolemu. Sirina budde oba nina obudde nnyinnyonnyola. Bw'oba oweereza message. Message ekintu ekisooka kubuuza good morning, my name,
ta nva wano na wano era ekikumperesezza message ensonga yeddako. Message ebeera bbaluwa. Ebeera bbaluwa ate temuweereza bantu audio. Eddakiika 16 n'ekitundu. Ne bwe ziba 3 Musumba, ne bwe ziba 2. Ekisooka omuntu bw'oweereza audio nze obanga ngambye bw'onoofuna obudde n'ekifo ekituufu w'osobola owuliriza bye bakuweereza ng'olyoka owuliriza. Bwe mba ndi mu meeting message nejja nsobola ogisoma ne nkuddamu immediately. Bw'oweereza audio nina kumulinda kunnyuka. Obanga ndi mu kifo kye ngamba kati tewali bantu kampulirize. Audio ye form ya communication etali agent. Teri. Nsaba bbi kunnyonnyola bino mu audio kiri okay? Ne gamba weereza audio. Si gwampereza audio. Okusalawo kw'omuntu gw'oweereza communication esooka. Ate ekisooka bw'abanga omuntu akusingako apology yesooka nsaba kunsonyiwa okuyita ku WhatsApp kubanga si formal way of communication. Naye njagadde nkulekereko message ku WhatsApp ne ku direct ntaddeko message yange wano ne wano. Kusaba onoofuna obudde onziremu. Waliwo abantu ng'olwaliro aweereza hi n'otamuddamu. N'enkya n'aweereza good morning n'otamuddamu. Kubanga omuntu aweereza okubuuza nga teyeeyanjudde alinga muzimu. Olinga ocekinga ku gundi, olinga gino emizimu Yesu gy'agamba nti egidda ne gikebera ku nnyumba. Oli mu ssabo, omuntu ono addemu nga gwe toweeyanjula toyogera. You don't say my name is Babula. Hi. Hi, good morning, praise God. I ignore. Paka lw'onooyiga okweyanjula. Anti tebamanyi. Nedda olina okuba ng'omanyi lwaki wakutte essimu oli muntu. Ekimu ku bintu bye tulina mu Uganda oba mu nsi, more especially mu Uganda mwe tubeera, ekyatutomera obutomezi y'essimu. Kyobola bereese emitawaana mingi nnyo kuba teriko bagisomesa. Buli afuna ssente agula n'agenda ku platform zonna. Tulina oyiga empisa. Omuntu tebamukubya mirundi gisukka 2 mpozi ng'oyo gw'okubira ambulance ye musawo alina ekibumba kyo, omutima gwo, ensigo yo, era bw'atakwata ofa. Nampuliranga tokisusiza. Musumba ekintu ekimu kyenkwagalako kyenkwebazaako paka olwaleero. Kwe kuyigiriza abantu okusaba. Nze sirina muntu gwe nkwata simu olina okuba either okola nange mpeereza naawe outside that oba Luganda tonkubira beyond ssaawa emu. Sikwata simu especially ya opposite sex. Mukazi munnange nandigikwata. Naye bw'onkubira ku ssaawa 4 erina kubanga ebadde emergency. Bwe sitakwata ku ssaawa 4 kiba kizibu ng'oli mukazi munnange. Bw'ompeereza WhatsApp erina okuba ng'obadde muntu nga nkumanyi nkuddemu onsanze oba mbadde nina birina okukola. Because bwe nziramu ku ssaawa 4 nkukkiriza okuyogeranga nange ku 4. Olwo kye nkugambye. Ate ng'obwo obudde si bw'amasimu. Si bw'amasimu bwa famire yange. Tegaba malala. Baziyita boundaries kumanya wookoma n'abantu n'abantu we bakoma naawe. Atuwuliriza era atulaba oyinza okubuuza nti tukyali mu the way. Yes. Tukyali mu Bayibuli. Tukyali mu Bible study. Empisa bwe zikubula. Tosobola kukolagana n'abantu. Olaba kiri ekyowagambye mu vision book kye tulina owandiika Mukama akuwa abantu. Ekibuuzo kiri nti onoobakuuma. Abantu bajja wama ne bagenda. Kamanyiiro. Okimanyi n'amakanisa gakola zi crusade kumpi ne church. Abalokoka bonna ne babawandiika ne babayingiza church. Omwaka gugenda okugaako nga baweddemu. Musumba, kintu abantu abamu kye batamanyi oba kye balowooza nti free time yaabwe ye free time y'abalala. Kubanga oyagala ofunye obudde obwogera nange nina obudde obwogera naawe. Kati gw'olina obudde ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze nabadde n'obudde kuva ku 1 paka 12. 12 paka 1. Era nze abantu kye basinga okwemulugunyako ekiro essimu zange tezibaako. Kuliko eriko, waliwo eriko. Bw'oba togirina then tonnabeera muntu alina kunkubira kiro. Tonnatuuka ku level y'abantu abankubira ekiro. Birimu level? Ebirimu level Musumba. Yesu bwe yatuuka okulya ekijjulo ekisembayo yali anabayigirizwa.
sibe yabuulira enjiri. Kibayita okubaako ne boundaries ne privacy. Abantu abamu last supper yali exclusive. Waliwo obudde si malala bwa famire yo, sina mikwano gyo. N'emikwano gye egimu osobola ogisamu naye nabo balina otuuka bakimanye nti naye bankubira okuggyako mukamaawo asobola okukunoonya. Nze kye mbadde gamba kyenkwobaliza nti wayigiriza abantu okusaba. Twavaamu kiri ekyokunoonya basumba ne kuttaneeza ekiri ekintu kintuga. Bw'oba osobola okunkubira essimu ng'ekintu kikutuga kitegeeza osobola okwogera ne Katonda nti kikutuga. Then don't call. Talk to God. Kyekimu omuntu gwe kituga yeetaaga omusumba yatasobola kwogera. Nalaba abantu nga basaba ekkololo Katonda we gunezi. Musumba omanyi kyekinyuma. Independence Night twakwata essala oba okusawa musumba ekintu ky'abantu abantu okusimba layini ogenda abasumba basabira kiryokke bibirikali ba elders mulenge hands ku balwadde biki bwenna bwe kiri naye tekikuggyako kubanga osobola okubanga weesabira lwaki Katonda bwe yali agaba amaanyi n'obuyinza teyayawula baagawadde. Number 2 bwe ku musaalaba kasita yafa bw'ati ejjiji ne likola ki ne liyulikamu n'agamba now you can all access not only the priests mwenna musobola otuuka ku mmeeza entukuvu ne mwesabira kye mwagala. Kiyamba n'okuyamba mu kifo ky'okukugeyamba weerenyeza ebibi bye eri omuntu munno. N'ekirala omubiri musumba okoowa singa tusimbawo abantu 1,000 tunuulira house of prayer njagalayo olunaku lumu tekijja soboka tokikola olunaku lumu obagambe ngenda kusiiba ku church for counseling kuva ku saa 12 ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo olaba oba tonyiigire bantu. Kati nze temunsaasira siri muntu lwaki omuntu alina waakoma akoowa. Musa yakigezaako tekisoboka. Musa yakigezaako Mukoddomi n'amugenda ekintu ky'okola togenda gwogenda kutuusa n'ogwo bayigirize balondemu. Yes, olina okufunayo kati omuntu si malala g'abantu okuba nti tebakwata masimu. Do you have the discipline? Oba gwe omuntu omukubira ku makya misana lwagulo kiro. Okuva essula ya 18 okuva essula ya 18 tutandike n'olw'okumeka Katonda wange. Olw'e14 Mukoddomi wa Musa bw'eraba byonna bye yakolera abantu nayogera nti kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki gwe wekka gwe otudde abantu ne babanga bayimiridde okukwebulungulula okuva enkya okuzibya obudde. Exodus 18:14 verse 15. Musa n'agamba mukoddomi we nti kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi nange mbasaasira nange mbasalira omusango omuntu ne munne ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Olw'e 17 mukoddomi wa Musa n'amugamba nti ekigambo ky'okola si kirungi tolirema kusiriira gwe n'abantu bano abaliwa awamu naawe kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza gwe toyinza kukituukiriza wekka. Olw'e 19 kaakano owulira eddoboozi lyange n'akuteeseza ebigambo Katonda abe naawe obeerere abantu eri Katonda oleete ensonga eri Katonda naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro. Era olibalaga ekkubo eribagwanira okuyitamu n'emirimu egibagwanidde okukola olw'abirimu. Nate olonde mu bantu bonna abasajja abasaana abatya Katonda ab'amazima abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu obakuze mu bo baba abakulu b'10,000 n'abakulu b'10,000
n'abakulu b'50 n'abakulu b'10 basalire abantu omusango ebiseera byonna. Kale buli nsonga ennene bagikuleeterenga ggwe, na buli nsonga entono banaagiramulanga bokka. Bwe kityo bwe kinaabeeranga ekyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga awamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe. Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukoddomi we, n'akola byonna bye yayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isirayiri yenna, n'abakuza ku bantu, abakulu b'10,000 n'ab'ebikumi, n'abakulu b'50 n'abakulu b'10. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna. Ensonga enzibu baazireeteranga Musa, ne buli nsonga entono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukoddomi we n'agenda mu nsi ye. Ky'obadde ogamba nti omuntu ateekeddwa okuba nga mu mulembe guno ng'eyeekaalu, nga eggigi lya yeekaalu lyakutukawo, omusumba ateeka obutafuuka Katonda, ayina kusonga ku Katonda, abasabire ekituufu. Naye kubanga naye muntu ajja koowa, mulimu gujja mulema, era Katonda ajja mutunuya butunuliza alabe paka lw'anaakoowa, kubanga si mulimu gwe. Yesu yekka y'asobola mujje gye ndi mwenna, gwe bonna tobasobola. Matayo 11:28 ekola ku Yesu yekka. Tekola ku pulezidenti, tekola ku kabaka, tekola ku pasita. Abakoye abazitowereddwa bangi. Oli agenda kujja gamba enkoye bwavu, ogenda kikolera ki? Ogenda muwa meka? Oli agambye niye ow'ekibumbe ekirwadde ennyo ensigo yeetaaga kukyusa, omutima gwagala kuzibikira bituli. Oli amenyese omutima relationship ya musajja, ono ya mukazi, ono baana, ono mulimu, ono wali. Onakooya abaana, oli ayagala kubazaala. Oli akooya amaka, akugamba bw'oba osobola naawe gatulemu ogalabe, ate ono ayagala maka. Esobola okuba gye banaayita hard love ku mwana, naye omuntu asobola okunyiiga. Naye ekimu ekiremesezza musumba abantu okuba nga beegasa ne bagasa n'ab'enju yaabwe, kwe kwetikka emigugu egitali gyabwe ng'egyabwe weegiri. Obiwulidde, abikuddiramu tabiwoomya. Katuwummulemu puroguramu eyitibwa The Way. Learn to set boundaries. Nze buli we tuyiga mbankoka ensaamingi apo. Learn to set boundaries. Ate kikulu nnyo ojja kuwangaza nnyo emikwano naawe kennyini. Olimanya nti zino essaawa gundi tebamukubira. Era lw'oligikuba ajja gikwata nga ya mugaso. Ye musumba aliwo omuntu akuba n'ogamba naye gundi anjagaza ki? Waliwo eyankubira ojjukira ku makya. Obulwa n'emirembe. Twogera essaawa kumpi nga 2. Obulwa n'emirembe kubanga essimu toyina bw'otagiku. Kwega weebuuza n'okugikwata omala kusooka kutereeza. Era ekintu kye muyina okwewalaza essimu za nkubuuzaako all the time. Mbuuzaako genda emulago. Twongera bajjukiza nga 3 Desemba Canaan Land Vision Night, essaawa 24 mu kifo kimu, nga tusinza tutendereza tugulumiza Katonda atuyise mu mwaka nga tuli mu presence ye. Security eggulugulu ey'obwakabaka bwa Katonda n'ey'omu nsi yonna bagitugrantinga. N'olwekyo gwe kati weeteeketeeke wandiika vision book yo. We tukomye nga tugamba nti set boundaries. Teekawo standard. Tekuba kwewulira. Tekuba kwewulira kumanya ky'oli. Manya ky'oli. Manya ky'oli ne ky'oyagala, kubanga abantu balina otuuka ne batuuka ku level nga bakimanyi oyo bwe ziba essaawa bwesiti aba mu kyaki tetumukubira. Bw'obakkiriza okukubira mu service wakati n'obakwata, obakkiriza. Mukubire wajja kuvaayo agenda agikwate.
Kati bino ebintu bino bye tulabanga ebitini bye bitendeka abantu okumanya we bakoma ku bibyo so that nti waliwo ojja otuuka nga tebalina kusukkawo baba already wabamanyiiza dda abantu balina omumanya we bakoma ku famire yo byonna byonna nina mikwano gyange Zaamu ne Magi tumaze emyaka olw'ekisa kya Mukama tumaze kati emyaka tubalira ku Ferani bwe tumanyira emyaka kubanga ntandika okukola nga muwere nga nkola so kati tuli mu 18 years nga tuli ba mikwano. Ekimu ku kintu kye twagulinga mu mboozi zaffe nga tutudde tonyumya ku mwami waffe okujjako okubuuza mwami wali ata gyali mulungi ebisigadde is none of your business. Birthday mwami wo yaddi simanyi akyakola simanyi akyali ku kino emboozi zaffe tonyumya ku mwami wa munno. Omwami wa mukwano gwange si mukwano gwange. Siina nnamba ya bba wa mwami wa Magi siina ya bba wa Zaamu mpozi nga baddewo ekintu ekitwetaagisa okufuna ennamba era communication eba formal message twagala teeka surprise birthday yani kubanga nayogerako ko naye lumu gya mukazi we it is formal ku message temunsurprisinga nga mumeetinga privately with my spouse ezo meeting tetuzikiriza. Bw'aba ayagala kusurprisinga ayite muganda wajja ayogere naffe nti you set boundaries nti abaami bemba w'ekitiibwa bawa wange ekitiibwa bwe tuba tutudde oli asobola okunywa omwenge makulu atagunywa kati tetuteeka mwenge ku mmeeza mukyagulingako awali abaana baffe tewali muzannyo temuli lwali lwa kisiru temuleeta mboozi nti ate bwe twalinga bwetti mu kasino twakolanga bwetti waliwo abaana baffe twemanyi we tukoma era essimu bwevuga ey'omu eba ya nsonga kundi akubye ng'obuuza muno ono yankubiddeko naye nkuba kati takwata kiryoke alyoke bannange nno nnoonyeza Zaamu simulaba kankubire bbaawe tebanoonyeza mukwano gwo wa bbaawe bw'aba akubuze singa abadde n'ebizibu bbaawe yeyandisoose okukukubira nti mukwano gwo mulwadde. Bw'aba akubuze yita muganda we ono nno mukubira takwata kati muganda we asobola okukubira bbaawe namugamba muganda wange nga takwata masimu ye bw'amufuna amugambe Susan akunoonya. Those are boundaries. Nti omuntu naye yennyini abantu abamu tetumanyi we tukoma kati gw'olina otuyambako ne tumanya we tukoma. Kati abantu balokoka ne batateekawo boundaries ne batabaako lukomera kati byonna bye wali odduse mu kaseera kano ke tuyingiddemu aka festive season lwaki twogedde ku etiquette lwaki twogedde ku phone etiquette and whatever tugamba wakyuka wasigala nga bw'obadde oba wafuuka kitonde kijja. Jjako ebikuleetera ebikemo jjako amasimu ekiro abagenda okunoonya okugenda mu bbala bagenda kujjawo. Omuntu gw'osinga okwetaaga mwami we ali awo omwana we ali awo maama wo bw'anaaba wafunye obuzibu ne baganda bo gye bali. Funa essimu ey'okubiri nga maama we agiina mwami we agiina baganda bo bagirina ng'eyo buli muntu yenna gw'omanyi nti no famire akunoonya basobola okukutuukako. Bano bakinywi tunywa ffenna abo ba misana bakoma misana ate ogenda kuba ku mulimu oli bize kubanga be bagenda okutesitinga enkyuka yo wakyuka waliwo lw'olina okuggala awamu olina kuggalawo luggi tekuba kwematira tegaba malala naye it's okay bwe bakuyita okwematira n'amalala nga go preservinga bulamu bwo it's okay. Kankuwa ekigambo ekyangu ne Bayibuli kyekozesa weeyawule. 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 Weeyawule osobole okuba nga okula mu mwoyo. Weeyawule osobole okuba nga okulaakulana mu by'obulamu buno. Toyina bw'okulaakulana n'ogula poloti n'ozimba n'okola otya ng'okyamanyiribwa buli omu nga teweeyawudde. Weeyawule.
weeyawule bakwogereko obuze tokyalabika buli omu agambe munne oba ali mu kuzimba oba ali mu ki. Ate osobola n'okuba nga w'oli musumba kati nga kyaki ezaffe abalokole oba abantu bonna bw'otuuka mu kyaki bw'omala okusaba tambula ogende. Bw'oba toyagala beera mu lugambo vva awali abantu. Nina omukyala gwe mpeerezza naye nategeera luvannyuma nti emyaka gye yenkana ne maama wange mukyala Grace Othieno yaliwo okudde wano ng'obuweereza butandika n'olwaleero alina amaduuka g'engoye botikisi mu Nakawa market ne mu areas ez'enjawulo. Akola aweesa obujulizi muweereza ali very active. Ye muntu gwe tumaze n'emyaka gye tugenda okujaguza kati 15 nga tewali amuyinako kigambo. Ajja n'aweereza n'amala okuweereza n'agenda. Omanyi lwaki abantu bati bakulinaako bigambo kubanga tobeerawo. Tebamuyinaako bigambo naye talina kigambo. Naye talina kigambo ku bantu kubanga tabeera nabo. Muntu mulungi ekigende wala tayomba takayana tawabula tewali budde. Ate n'oluusi n'abaana baffe era tulina okibasomesa nti value yaabwe oluusi tegenda labibwa nga babeerawo nnyo to available. Mukyala Grace okubeera nga yes nti waliwo ekigambo kyonna ajje mu time discipline ye yakika kya waggulu bw'amala okuweereza mwenna abasekera naye abaawo oba agenda ng'agenda ku mirimu gye. So faithful and highly disciplined. Naye osanga abantu abakulu bali mu myaka 5. Saavisi yawedde mutudde mu kyaki. Ono gwe njogerako ali mu 70 plus yenkana ne maama. Naye bw'omulaba muto ebimu ndowooza naye kubikutula abantu kubeera mu bigambo bitalina makulu. Anti oli muntu stadi ogenda okwekanga ng'oli stressed nga siga nti wakoze loosi mu bizinesi oba wafiiriddwa muntu wo mu famire wabula owooza wali we tutuula mu kyaki. Ebigambo biri awo gw'okolawo ki? Ojja kusaba oba ojja kudda mu bigambo. Kyekyo nti jangu okola omulimu gw'ogenda. Nalaba kitegeera ekigenda maaso mu kyaki. Ntegeera nti ekigenda maaso mu kyaki nga nze nzija kusinza Katonda ne mmala ne ŋŋenda. Otudde n'abantu 5. So omwaka tugenda yingira omulala naye tandika okwambala ebintu ebimu ebiyinza okuyambako obulamu bw'okukyuka. Nti nga bw'onogamba principles mu bulamu. Si nti abantu obwematiddeko si nti olina amalala naye nze gabokke. Waliwo nze ayagala ogayita amalala n'okuba nga nina discipline gwe kyokiyita gw'amanyi eyo opinion yo. Naye kye bayita discipline kwe kubanga omanyi kino nkikola ddi ku ssaawa mmeka bwe mba nkola bwe kiyambako n'okufuna obudde bw'amaka. What is the difference between discipline and routine? Routine? Routine ndowooza kiba sikiwa nti kye kimu. Kale mu Luganda era kiba ekintu kye kimu nti enkolayo. Abantu banaagoberera nti enkolayo. Naye discipline routine kye kintu kyokola ng'okiddiŋŋana nti bamanyi ojja kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Now discipline obaako ne w'ogamba nti kino sikikola kino nkikola kino kikola kitambula bwe kiti kino tekitambula bwe kiti. So obaako n'ebintu by'otakola ne by'okola that goes with discipline. Naye routine okiddiŋŋana nti bw'oba okeera ssaawa 11 bakumanyi 11 ojja kuba ogolokose ogende wano olage wano ye routine ekyo bw'otyo bw'okikola. Naye discipline kwe kubanga omuntu alina ebimufugako nga yeefuga. Nti oyo nkola ye bweti. N'anoonya olugambo talutwala. Oyo oyo tosobola. Oyo tosobola kakiringo jjompa olugambo ku mwami wange. Mutuufu. Nze kyange kiriwo pastor Bugingo aba yakuvumye yali yose n'akuvuma. Kati bwe tunaddayo ababiri tuule tugambe naye mwami kale ono omusajja amuyisizaamu nnyo eggaali naye bwe mba ni naawe gwe yavumye siyinza kwetondera. Naye omwami we yampisizaamu eggaali nkugambe sorry. Kakitegeeza ndi ku sayidi yo. Era kugamba bugambi olina kye wamukoze. Ezo zirina okuba principles nti omuntu akimanye. Oyo no bw'oyogera ku bbaawe olutalo luvaawo. Oyo bw'okwata ku mukyala we mujja kuvaawo. Awo kye bayita boundaries abantu bonna bamanya bwe bakoma ku mukazi wo w'oli. Abantu bamanya bwe bakoma ku baana bo w'oli. Era nafunako obuzibu n'omuntu omu eyagenda yalina omumanyi omwami omwe yaliwo awantu we twalinga naye omumanyi yasanga lumu mutabani waffe ng'agenze mu salu n'asala enviiri n'ateekawo wano akakuubo n'amuyita n'amugamba atandise ddi obuyaayo. Tokimanyi nti oli mwana wa musumba? Omwana n'abulwa emirembe
aze mu church nembuuza obadde kinzire mmanyi nembuuza nangamba asigenda tuula eri nembuuza lwaki oli omukulu aŋŋambye nti no ninga muyaayo mwana omusumba nsala nti ekyo enviri we batyo nga bandabirako abantu abamu nemuga nengenda waali naye nemuga sebo Yesu yebaze namba amiina lwaki bakkiriza omwana okusala bino nemugamba mbadde nkusaba bwe baba balabirako wano basinga labira ku musumba abo ono si musumba ekyokubiri mwana wange bw'oba abadde akoze ensobi ekituufu kyandibadde jangu oŋŋambe nti ndabye omwana wo akoze ensobi bweti ne bweti tosobola kuleetera mwana wange kutuuka kwagala kubanga akooye ekkanisa lwa nviiri nemuga agenda ababo obasala enviiri z'oyagala ono ne Sande ejja tugenda kudda nga tutaddemu n'omusaalaba teyaddamu buli yamulabanga ng'amuyitako kumanyira manya ono mwana wange nze nina omuprotectinga omwana tagenda kyawa kkanisa yes taata we musumba naye ye tannabeera musumba ali mu kwezuula ate kyakoze si kya bulabe. Look at the age difference. Nyina emyaka 5 n'emyaka 17 n'ekirala ali mu kwezuulira mu naye kyeyeezuuliddemu si kya bulabe yalabe banne basaza akakubo ye trend naye n'oweeyingamu n'ogamba muzadde omwana aŋŋambye enkasa naye tekagenda mutta tekalina buzibu bwe kaleesi kamuleke kale olw'olumu he outgrowed it yatuuka outgrew it nti bwe yatuuka nga alaba ndowooza tekijja n'akivaamu agenda olaba ogwaddako yadde Sande asaze enviiri ndala nemugamba ate akakubo kaffe kaalazeewo tebyanyumye mukwano gwange yaŋŋambye tebinyumye because bw'aba mukwano gwe ajja muwulira naye si gwe impositor especially omuntu omukulu ku mwana tebarebukinga mwana bwe batyo bayita muzadde kubanga omwana omanya n'akitwala atya era ze ensobi zojja osanga mu kyaki nti abaana b'omusumba bagobwa mu kyaki baweereza abaagala abeere nga kitaawo bannyina lwaki bambadde booti lwaki ojjidde mu shoti mu kyaki tomanyi oli mwana mwawula abasumba n'abaana baabwe naye ate bw'abanga akoze ekintu nga kiswaza ekkanisa kitta imagi y'ekkanisa since pasita wo yogerako naye oba omukadde w'ekkanisa yogerako naye naye nze enviiri ekkubo lyakutte omwana ekkubo lyakutte ndaba nga akantu akatali katuufu omuzadde afune engeri gy'ayogera n'omwana kubanga bw'agaana omuzadde okwogera n'omwana mumwesonyiwe anze mu kkanisa ntabukira ddala toleese endiboota nti ogwaba engoye empanvu oli aza ayambadde mini tomanyi yakajja emirundi emeka mu kyaki gwe mulundi gw'ogusoose yakooye ekiro yasazeewo nga mukama ffe wagala nti alina monopole y'okuyita abakooye era abazitoowereddwa ali ogwo azze era yamwaniriza kati gwe ng'ova eri toddanga ne kasikaati kano wano mu kkanisa yaani era nze babulirawo bakimanye n'abatuuliza kati bw'oba olina ebiviiri byo wakola dreads oyambala mini oyina mpale zokka mu ngoye zo jangu ekkanani nze nzikiriza nti with time weebulira wekka waliwo abawala bangi abato bali between 20 and 27 abambala nga ggwe ng'era kyatwala ebbanga tewabagambako wabula bo baalaba nga kirabika kiweesa ekitiibwa okubanga ekiteete kiva waggulu paka wansi ku bukongovule omule yakuleetera n'ekirabo omu oba alinga mu 24 yangamba ye yakula amanya ebintu ebiwanvu tebinyumira bantu era bo baakula babyambala ebimpi era bwe yafumbirwa nga ye n'emikwano gye gyonna bambala bimpi nga tamanyi nti waliyo olugoye oluwanvu olunyumira omuntu nga agenda okundaba nga nyambala nga wali engoye za pata ezirina ennungi empanvu natandika obbiiga kati lumumbu ayambala ekintu ekiwanvu bawe namubuuza walabidde kusimanyi ku makula namugamba binyumira namugamba olabika bulungi waliwo ifemu bye talina kugenderamu naki na mini naga naye ye teyalina buzibu nange naye yali amanyi tezinyumira bantu ate n'obwongo bw'abantu obuli polluted balowooza n'obwabalala buli polluted oyingira nga gwe okuva obuto bwoto bw'oyambala ye n'agamba tuleeta wano bwamalaaya nga n'ekigambo malaaya mu bwongo bwo tekisalangamu ate musumba waliwo omulimu nga si gwaffe gwa musumba katonda gwe yatuma okukituuti okurebukinga ffe abali mu kibiina ogumu ku mulimu gwaffe kuzzaamu kuddiŋŋana mu maanyi kwezzaamu maanyi oli bulungi abazadde bamanyi okumpa abaana nagamba oyo mwana nnemye mulalu tawulira anziba era nga mugamba naye sooka omubiri lwaki obba ssente za maama we nsooke tunyumyemu
nagamba kati olaba mami oyo mukodo naye musooka kuba free nagamba olaba mami oyo mukodo oyinza omusala sente z'enviiri nga bagenda kusa emitwalo 10 mami oyo naako emitwalo 3 kyokka nga yavudde mu katale ng'alina wali sente ze ng'ajagala ojustifyinga obubbi naye n'oyagala osooka omuwulize nga tosaze musango omwana omugamba olaba kati gwe mubuulire nga ngentufu naga olaba ne bwe naamubuulira mpozi nga gwe omugambye nemugana naye anti ogenda kukula ng'oli mubbi omuze sitaani natandika bw'atyo oyingidde mpolampola ogenda tandika bw'atyo nga kale sigenda kuddamu kati mba n'oluusi n'ebyetaago nga ebyetaago bamajja bikolako kati ng'olina oyita omuzadde oli mukodo omwana muweeka ayagala sente z'enviiri mitwalo 10 omuwe 2 nagamba wanze saluuni eri gye nnaabiramu ya mutwalo gumu kitundu eyo temukwatako teri tasobola nagigendamu ezo nze nange saluuni nzimanyi ze tunaabiramu 5 ogumu ekitundu ne treatment nga byennaku 2 kati omwana ono alina mikwano gye nga amukubira nga jja tugende mu saluuni akaviiri ke bagala osiba ka mitwalo 8 kati gwe maama tokyasiba omulembe gw'aba bapasita musalira enviiri mwasaliranga nusu 10 ekinene musalira 5 bw'ogenda ku saluuni endala kale mutwalo 2 essaawa zino tulina abaana ng'asalira emitwalo 7 n'otunuulira enviiri nagamba azina enviiri togenda zitegeera kati oziraba bateekamu simanyi ka spray black spray kati olaba baba bakakuba bateekako protractor ku mutwe bateekako manya karuula ne basala bwe bati ng'ogenda olaba amazima nga babadde basobola omusalira omutwalo gumu ekitundu naye ye omulembe gwawe bwe guli kati waliwo ebintu ebimu kasita ekintu ekireetera omwana okuba nga tali in scene omuzadde genda mpola genda mpola it's just a stage gyagenda outgrowinga essaawa yonna akiveemu naye ekye tugenzeeyo nga tugamba nti Katonda yakuwa obuvunaanyizibwa okukuuma famire eno gy'akuwadde Katonda agenda giteekako olukomera nawe giteekeko olukomera eri abantu bakomawa nze ngamba abantu Yesu oli mukwano gwange naye nze bakwano bange be bano ye muntu asobola okukonkona nga neebase nenzigulawo nga sisoose kutegeka anaagamba ki nenzigulawo nezeeyo neneebaka nemugamba weesootinga enoonya woogwa genda ofumbe kyayinywa thats my friend naye bw'obanga oyina bojja mala kwetereza toli mukwano gwange awo wotegerera sigamba bingi bwe mba nsooka kwetereza kale bw'atyo omwana w'olugavu ono yeepanka yeewuira amalala efujjo Musumba okimanyi nti olina abantu abakusanga va kuba n'abantu b'ensonyi betuwa ebitiibwa abo balala n'ogamba nti kangeze minisita agenda kujja kukyalira wadde mukwano gwo nga nja kuswala omusumba wange agenda kujja nja kuswala naye waliwo bano bakinywi baffe babadde nga ne bwagwa nga tonnanaaba munyumya ne wabaawo oli gw'ogamba bw'abazze agenda kugeya nsooka ttereeza amasepiti wansi w'ekitanda wansi w'entebe ng'omumanyi kati omuntu bw'atyo omuteekako olukomera waaw tosobola kukulaakulana nga tolina principles ekyo kitwale nga kikulu okuva olwayo kimanye era kikole Pawulo agamba mu Baruumi essula ya 10 nti abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kye kino balokoke. Amiina. Kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Tulitandikirawo ku Sande ejja. Katonda gw'osinza omutegeera akola emikwano era agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Yongeramu okunyiikira mu bintu ebirungi, yongeramu okunyiikira mu kukola nnyo n'olunyiriri lw'enjagala ennyo. Proverbs chapter 22 verse 29. Tulaba omuntu anyiikira mulimo gwe aliyimirira maaso g'abakabaka. Lunyiriri lwa Essence Pro. So taliyimirira maaso g'abakopi. Kati Essence Pro ye kamuwa olunyiriri olusooka
lwasinga okwagala lwa atwala olusooka oluggulirawo ddala essuula eyo Proverbs 22 verse 1 29 yajja gituukako oluvannyuma verse 1 egamba nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Work for a good name. Amen. Build your name. So akyali mwana muto azimba erinnya ebyemirimu tulibiraba oluvannyuma ng'agenda akula. Ayagala okulokoka kuba ne Pawulo yeesala gy'asaba nange gye nsaba ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero ebigambo mbiwulidde neetaaga omwoyo ate neetaaga empisa. Nsazeewo okwenenya ekibi kyonna n'empisa embi. Nsazeewo okulokoka. Nkutulawo endagaano zonna ezitali za bwakatonda. Nkola endagaano empya eyo nange Mukama wange Yesu omusaayi gwe gwayiwa ku musalaba era ey'obulokozi. Lokosa olwaleero sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Gave mu bitabo ebibi byonna gayingire mu kitabo kyo eky'obulungi bwo. Mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwange bwe nsigazaayo mu nsi era annyingize mu bulamu obutaggwaawo. Ndokokedde ddala yi Mukama era Yesu Kristo oli mwana wa Katonda wafa ku lwange n'ozuukira nkuwadde obulamu bwange omwoyo gwange ebirowoozo byange fuga n'omubiri gwange gufuge. Ndokokedde ddala yi Mukama weebale okunsaasira. Amiina. Weebale kulokoka. Tukulinze nga 3 mu December mu Vision Night ku Canaan Land. Makubo gano bwe gagenda okuba nga gajja tumaliriza omwaka awo ate tutandikirewo omwaka omupya 31 December ne munno mugambe tugende tusena amaanyi ababadde abanafu abadde batalina buyinza tuweebwe obuyinza n'amaanyi 2:26 atunyumire. Isaaya essula 40 n'olunyiriri lwa 29. Katonda banjagalira abampeere wiiki ennungi mwebale ekisiibo kye tumaliriza tandikira mu maanyi paka tumalirize mu maanyi. Buli kyotofunanga Mukama akikuwe. Basabidde mulabe omukono gwa Mukama mu Kristo Yesu Mukama ffe. Emirembe gibere ku Isirayiri, emirembe gibere ku Uganda paka last. Alozias Bugingo gegange, Suzanne Makula Bugingo naye abawa akagambo kasembyayo ate tubagalize ekiro ekirungi. Tewebumbira Yesu Kristo owuwo yakusanyusa era akkiriza okole by'oyagala. Kristo ali omu y'oyo eyafa n'azuukira. Oyo ayina bya demandinga moral demands. Olabanga eziri waggulu naye teziri waggulu nnyo era si nnyingi. Wabula zeezo zennyini ze weetaaga okuba ng'osikira obulamu obutaggwaawo. Ayina discipline gy'ayagala obeeremu. Oyawukane n'ensi ng'ensi esobola nayo okujulira nti oyo takyatulimu. Bayibuli kyegamba nti n'ofa ng'ensi ekubala ng'omufu ewaabwe kubanga wabavaamu. Era bwe tubatizibwa tufa to symbolizinga death, burial and resurrection. So tulina okufa eri ekibi omubiri gwaffe gwotubeere nga tusobola okugufuga olw'ekigendererwa kyaffe ekyokusikira obulamu obutaggwaawo. Tokkirizanga ekintu eky'obulamu obutaggwaawo okubanga okireka just olw'akantu akatini, mikwano, bintu, mubiri kukyamuka. So Mukama akuwa ekisa onywere akunyweze naye era n'omwaka guno bwe tugenda mu 2026 pulira ku njiri funayo omuntu gw'obulira nti Kristo alokola era awonya. Mukama bakuume mubeere bulungi.